omuntu yekka atasobola kuvaamu mukulu batte yeggwe. Kyova olaba Nakagambye nze ntwala obudde bwange ne ŋŋamba nti mu wiiki njagala mbeere ne mukwano gwange asembayo, mbeere mu mmotoka omwo mpulirize ka musiki nga ndi naye, oyo mukwano gwange yenze. Newulyeko ndowoozeeko njogere ebyange neesekereko manyire okubeera nzekka kubanga ne muntaana ŋŋenda nzekka. Kati nina okupulakitisinga okubeera nzekka nga bukyali. Naddamu ki? Nina okupulakitisinga amangu senga baba bandeseewo ŋŋenda kubeera nti kikyogenda okukola ku ending omuntu yenna gw'obadde owa buli kimu. Kwe kumanyira obukyawe nga tebannakukyawa. Si kubumanyi wabula kwetegeka kumanya nti nno omuntu akisobola. Bwakito ate teri kimenya muntu ayagala kikola nga kumanya nti nno bw'anaakikola tekirina kye kigenda kukuggyako. Okimubuulirirawo nti okwagala tekinfuula musiru nti naate bw'oliba otambudde ŋŋenda kugwa ddalu. No, nkwagala ate nkwagala without reservation. Nkwagala 100 ku kinnaakyo, naye ate bw'onaatuuka ekiseera n'obaako ekikyamu kyonkoze sigenda kwetta. Tekiriiyo. You are not that worthy. Njagala mukwano gwange munsi ate mukwano gwange yenze. Kati nze bw'oba nze bwe mba sinnaba kwemenya omuntu omulala talina ngeri gy'akola ki? Talina ngeri gy'ammenya. Kati abantu abasinga beemalako ddembe. Beera wako osuubira kino ogunde, omuntu mulamu asobola okukola kyonna. Si mwana wo, si mukyala wo, si mwami wo, naye mu byonna amagezi agasembayo mu butegeevu bw'oba obaagala baagale 100 ku kinnayo, baagale nga tobasuubira bikkola. Naye kali mu mwongo bwe mabegango gasinga banaaba bakinkoze sigenda kugwa ddalu. Nja kusigaza mukwano gwange ajja kubeerawo obudde bwonna. Yaani yenze seerabira byonna bw'oba obikola byonna along the way, don't lose yourself.